Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Bwali Butamanya. Bwe twafundikirira lwogamata abasajja yali amaze okubeera nga abatebuka era bw'atyo yabayita mu ngalo n'agenda ng'acacyanca. Era nakakaawa oluvannyuma lw'okudda eka tebyali birungi kubanga Kasolo yali amaze okutaama ng'engo era nga munnange okumukaayuukira okwo kwe yali atadde n'okubeera ng'asitula omugga abeere ng'amubonereza. Ko nakakaawa awannyuwa ewaawo n'abeera nga yazzaako kakokola tondeka nnyuma. Nkwaniriza nate tukyali mu ssuula yaffe nakakaawa ayiga amagezi amabi. Yali aleeta omuggo okunkuba ne nziruka ne ŋŋenda mu lusuku. Eyo gye nava ne nnyingira mu kiyungu mwe nasula. Obusungu nga bwe babwogerako nti mugenyi akyala n'addayo, ne Kasolo bwamwamukako nga wayiseewo ekiseera ne tuddayo mu mbeera yaffe ey'edda. Kyokka munnange teyakkiriza kulekayo mpisa ze ez'edda. Nange kye nava ŋŋaana okuleka lwogamata. Ebizibu ebisingira ddala obunene bye natuukako olw'okwagala lwogamata bikwasa n'ensonyi okubyogerako kubanga naswala nnyo mu bantu bonna. Lumu mange yalwala lubyamira ne bamuwa ekitanda mu ddwaliro. Lwogamata najja okundabako n'okulaba ku mulwadde. Okumpi awo n'eddwaliro yalinawo mwannyina gwe yayagala okulabako. Bwe yava mu ddwaliro ne mwerekerako n'aŋŋamba nti, omulwadde nga bw'ayogeramu ekiro gye ne tunyumyamu ng'omaze okumuwa bye yeetaaga. Nasiruwala ne nzikiriza. Lwoga ne mmutuusa n'ewa mwannyina nsobole okulabawo. Bwe namala okuwa omulwadde byonna bye yali yeetaaga era n'okumubikka ne ŋŋenda eri Lwoga. Nasanga nnindiridde ng'aguze n'eccupa za bbiya 12. Yali aguze n'amagi mwannyina ge yansiikirako. Twanyumya nga bwe tusanyuka. Eyo otulo gye twanzibira nga sitegedde ne neebaka kabooleredde. Nagolokoka ku ssaawa 12:30 ez'enkya. Ensonyi n'okweraliikirira katabi nzite. Simanyi na ngeri gye neesibamu. Natebettatebettako mbu ntuuke mangu mu ddwaliro naye nga tewakyali kyentaasa. Mange yafa mu kiro ekyo nga nze ndi mu masanyu ne musiru munnange. Ku olwo Baze yakeera nnyo mu ddwaliro okulaba ku mulwadde. Nasanga yeesimbye mu lukuubo ng'abajjanjabi abaalina abalwadde okumpi n'owange bamaze okukamutema nti omulwadde yabadde ku kitanda ekyo yafudde kiro ng'omujjanjabi we taliiwo, omulambo guli mu ggwanika. Bannange naswala n'ensongola. Olwayingira mu wooda ne nnengera ekitanda okwali mmange nga kyereere. Bwe natulika okukaaba bwe yandaba n'abwatuka ng'eraddu nti, Gamire! Yafudde ng'otabaddewa. Nazingazinga mangu obugoye bwange n'obw'omufu ne nziruka okugenda okubikira abeeka. Bannyinaze n'abooluganda baapangisa mmotoka ne bakima omulambo mu ddwaliro. Omanyi taata eyasooka okubula. Olugambo lwatuuka mangu ku booluganda nti mmange gwe nagenda okujjanjaba mu ddwaliro yafa siriiwo nga ŋŋenze mu basajja. Ensonyi tezittaalya, nze zandenzise. Waayitawo wiiki 2 nga bamaze okuziika mmange n'enzirayo ewange. Ye nno waali wakyali wange anti Kasolo yali takyayagala na kuntunulako. Kyokka kye yali ateekateeka okunkolera saakimanyirawo. Ekyeggulo kye nafumba nakirya n'abaana bange abato abali mu maka. Ye bwe namuyita nti, ssebo jangu tulye, yanziramu nti, saagala kulya. Anti yali akkusa obusungu. Essaawa bwe zaawera nga 3 ez'ekiro nampita n'aŋŋamba nti, njagala ontegeeze gye wali ogenze okuleka nnyoko mu ddwaliro n'afa nga toliiwo. Namuddamu nti, nali ŋŋenze kunoonya basawo baganda. Ko ye nti, abaawa? Ko nze nti, abasawo bonna gye bali omanyiiyo. Naluggulira gye lutaggulirwa. Yampujja empi 3 ez'okumukumu n'anteerako n'ensambaggiro nga 4 ko n'emiggo gye simanyi. Nakuba enduulu naye tewaali anziruukirira.
Mbu ab'emirirwano baagambanga nti kasolo akuba ekitooletoole kye. Teyakoma kukunkuba naye yangoba nansiibuza ebigambo bino. Ojjukira lwe wannimba nti ogenda wammwe so nga wali ogenda wa lwogamata. Omanyi bwe nali ŋŋenda okukukwata ne lwogamata n'omusiba ng'omukazi n'atuddukako. Oli kitooletoole ekisemberayo ddala. Woolekera nnyoko mu ddwaliro n'afa ng'ogenze mu basajja. Nze oligaana okundekamu n'enfa ng'emmese. Nkumaze nga bwe namala ebbeere lya nnyabo. Ne bw'olifumbirwa wano ku mulirwano sigenda kukuvunaana. Akantu konna k'oyita akako tokaleka mu maka gange. Ekiro ekyo nasola mu lusuku anti nga kasolo anfuukidde ekisolo. Obudde bwali busaasaana ne ndaba eridda gye banzaala ng'omwakasolo mazeemu emyaka 6. Okudda ewaffe nagenda neesiga lwogamata nti ajja kunkuuma. Waayitawo emyezi 2 nga nvudde ewa kasolo olumbe lwa mmange ne lwaba. Bwe lwaggwa okwabwa ne neesitula ne ŋŋenda ewa lwogamata ntandika eddya eppya. Nasanga munnange akyuseeko nga takyantwala ng'ekikulu. Mu kiseera ekyo yali akwanye omuwala eyayitibwanga Namazzi ng'ate yamulya omutwe. Newankubadde nga nze nali neewaddeyo ntuulire ddala mu maka ge, naye yandekanga awo n'agenda ewa Namazzi. Ne mmala ennaku eziwera 4 oba n'okusingawo nga simulabyeko, ate nga n'awaka tandekeddeewo nsimbi za kunnyamba. Olwo ne nfuuka sengavuddemu ngazzeemu. Lwali lumu ku kyalo gye bazaala mmange ne wafaayo omusajja omubeere wa jjajjange omukazi eyazaalanga mmange. Omusajja oyo baali baagalana nnyo ne jjajjange kyokka lwogamata yali tamumanyi, ate nange ebyokufa kwe nabimanyi awedde n'okuziika kubanga lwe baamubika ku laadiyo saaliko. Eyambikira yali muntu gwe nasanga obusanzi mu kkubo ng'ava ewaffe. Bwe yamala okumbikira ne ŋŋenda ŋŋamba lwogamata nti, "Ssebo, njagala ŋŋende ndabe ku b'ewaffe kubanga baafiirwa." Yanziramu nti, "Ani yafa?" Ko nze nti, "Eyafa tomumanyi naye yali mwannyina wa jjajjange omukazi." Munnange yanziramu nakkabyo nti, "Lwaki toŋŋamba nti ŋŋende mu basajja bange?" Ko nze nti, "Basajja batya?" Ko ye nti, "Obabuuza nze gwe tobamanyi?" Ko nze nti, "Gwe wabandabira?" Munnange yeeyongera kunvuma nti, "Abakazi bamalaaya nga ggwe abagattika abasajja ng'ebikooyi, oyinza otya obutaba na basajja balala?" Namuddamu nti, "Ne bwe ndi wano tonneesiga." Ko ye nti, "Nnyinza ntya okukwesiga? Woolekera nnyoko mu ddwaliro n'afa ng'oli mu kucakala. Nze bwe ndirwala n'olaba nga sifa mangu tolintuga butuzi. Siraba na nsonga ekubeeza wano. Genda mu basajja bo mucakale." Obusungu tebukkutibwa, namunkanga eyabukkuta alina lwakabinika. Bwe najjukira nga lwogamata ye yansendasenda okugenda okusanyuka naye nga mmange ali mu ddwaliro, ne ntulika ne nkaaba era ne mmanya ng'abasajja tebeesigwa. Kye nakola kwe kusiba ebyange ne nzira ewaffe. Olwo ne mmanya nga Bwali Butamanya okukkiriza amagezi ga Bbiitu ne Maayimuuna ag'okukwana omusajja ebweru. Singa nagumira ennaku y'obufumbo bwange sandituuse ku bizibu ebyo, anti bagamba nti gwe zisanga azigumira ekikere kisula kitudde. Bwe ntuusa omugugu mu maka ga kitange, mwannyinaze eyamusikira n'ampa ekisenge mu nnyumba kitaffe gye yali atuzimbidde okusulangamu nga tugenze okubalabako. Namala ennaku ntono awaka naye ndaba nga muka mwannyinaze tansanyukira bulungi. Kyokka nange nasangibwa mmanyi nga siyinza kuba na mirembe ebbanga ddene mu maka ge. Anti obuzibu obutera okutuuka ku mukazi ng'ali mu maka ga mwannyina tebuliiko mugezi, kubanga ye bw'aba omulungi omukazi waabwe n'aba omubi, ate mukazi waabwe bw'aba omulungi ye n'aba omubi. Nalaba muka mwannyinaze ankaluubiridde ate nga ne mwannyinaze atandise okunjogerako obubi nga bali ne mukazi we
ne ŋŋenda ewa ssenga Nababi eyali amaze okweyombekera ng'avudde ewa bba. Eyo nagendayo nga nsuubira nzija kufuna mangu omusajja njagala antwala ewuwe amponye ennaku y'okusula. Ekyanneeraliikiriza kwe kulaba nga mmaze emyezi 3 ewa ssenga nga sirabye ku musajja ŋŋamba nti, mukyala, nkwagala nkutwala ewange. Bwe neebuuza ku ssenga ekimbuzizza omusajja nkwana, ye kwe kumpa amagezi ŋŋendeko kuwandaba bambuulire ekyantuukako. Nange saalwa ne ŋŋenda ew'omusawo gwe baali batenda obugezi mu kitundu ekyo. Omusawo gwe nagenda okulaba yalaguzanga jjembe nga liyitibwa Namuzinda. Bwe namubuuza ekiŋŋaana okufuna abasajja abankwana, yanziramu nti, ddayo ewammwe omaleyo ennaku nnya okomewo, olisanga mmaze okulaba ekikuliko. Olunaku omusawo lwe yaŋŋamba okuddayo terwalwa ne lutuuka ne nzirayo. Nasangawo abantu bangi kyokka nga abasinga obungi bakazi. Mu bantu abo mwalimu ab'eddiini zonna ate nga mulimu n'ab'ebitiibwa ennyo. Ffenna bwe twamala okwekomekkera mu ssabo, omusawo n'aliggala, enzikiza n'ekwata ppo. Twali tukyawuniikiridde, omukulu n'atuuka. Yasooka kukonkona ku luggi n'alyoka ayingira, ffenna ne tumwaniriza. Ku nze kwe yasookera n'ambuuza nti, gwe omukyala ayitibwa Nakakaawa, walwanako ne mugjawo? Ko nze nti, ye jjajja. Ko ye nti, kale nno wagenda okwawukana ne balo nga mujja wamaze okukuloga oleme kufuna musajja mulala akwagala. Ko nze nti, naye ssebo, naakola ntya okuwona eddogo eryo? Ko ye nti, tujja kulikuggyako, naye omulimu gujja kuba munene kubanga omusawo eyakuloga mukugu nnyo. Okukuwonya tujja kumala kukwambulula. Ddayo ewammwe omaleyo ennaku 9 okomewo. Ojjanga n'enkoko empanga eya lujumba n'emyenda gy'ensimbi 2. Otuukanga wano ng'obudde buwungeera. Owulidde? Ko nze nti, mpulidde jjajja. Omusawo bwe yandagira bwe nakola. Ekiro ekyo yansuza mu nnyumba eyali awo ebbali mu mbiriizi z'ennyumba ye ennene. Awo nga mu kinywambogo we yangolokoseza n'antwala mu masaŋŋanzira wakati, n'annyimiriza n'asena eddagala mu kiwombo kye yagenda nakyo. N'alingiira okuva waggulu ku mutwe okukka wansi ku bigere nga bw'agamba nti, sikunaaza kukuggyako lubaalewo n'emizimu gy'abajjajjaabo, naye nkuggyako kisiraani n'eddogo erikutawaanya. Bwe yamala okunnaaza n'addira enkoko n'agisala obulago n'agisuula mu masaŋŋanzira, n'aŋŋamba n'okuyiwamu emyenda gy'ensimbi gye nnali nagyo, ate n'okweyambula olugoye lwe yannaalizaamu nalunduleka awo. Ebyo bwe byaggwa n'anzizaayo ewuwe. Abasawo abamu enzijanjaba yaabwe ya ngeri. Kale oyo bwe twatuuka ewuwe n'aŋŋamba nti, ojja kumala wano ennaku 6 nga nkyakujjanjaba okukumalirako ddala eddogo lye baakukuba. Ko nze nti, kale ssebo. Mu nnaku ezo 6 omusawo yantawaanya nnyo buli kiro ng'ajja gye nasulanga n'ankozesa bye saayagala kukola naye. Kyokka yayongera okunzijanjaba nga bwe yagamba. Yampa omuti ogw'okusenya gwe bayita mikiseesengwa. Yampa n'eddagala ery'okufuuweetera mu mmindi nga naamiriza nti, sibayita, beeyita bokka. Bwe nnali nvaayo nansalira siringisi 12 ze yakolera. Eddagala lye teryakolerawo kubanga okuggyako y'okuntawaanya saafuna mangu musajja njagala nga mmaze okwambululwa. Okulwawo nga bwe kwengeza n'enkana, nagenda okulaba nga ne ssenga takyampisa bulungi, kyenava nsiba obuntu bwange ne ŋŋenda mpangisa omuzigo mu njegooyego z'ekibuga ky'ewaffe ne ntandika okutunda ng'omwenge. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira awo olwaleero. Otujja okusinziira tweyongereyo okumanya biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.